bali bakuwasizaako njagala ba writers njagala ba editors extra time dream yavaawo buli muntu eyampa ssente kazibe nusu 10 mwali nakosa over million 14 omwana wa sharifu omulabirira sharifu omutono omuwanvu njagala nnyo abaana ba opportunities wamwa opportunity nafuna lwansonga nti program yaffe Tuleppuke omwami maaso yatulimu twamubagambye nti no gwe tulina olunaku olwaleero kati ke kaseera okufumitibwa ebibuuzo simanyi oba ali ready. Are you ready? Very ready. ono ready mumanyi aya basi yes mukulu Teez kamseoko obulango babakama baffe okuva mu vintage healthy care kaneno bakayita aqua herbal natural banayimuka eyunire omusajja nga asala ebirevu n'abutuka kaneno was playing ako trust me munaku ezo bbiri bigenda kubeera nga skin yo eberenga efaanana eyawano efaanana n'eyawana eno ng'efaanagana ab'ebiguuna kano kalungi nnyo akola products nyingi nnyo ez'enjawulo waliwo product ejjanjaba candida ejjanjaba kabootongo ate ng'epreventinga ne nani cancer yes balina ne kano bakayita desert lion okateeka ku kyayi ng'amajaani kawonya endwadde nnyingi nnyo era ojja kuba okasomako ogenda kuba obiraba byonna obitegeere bulungi kayunire muve okunywa ebintu bye mutategeera onywa ekintu nga kikuwoomera ate nga kikujjanjaba. Thank you very much. Mukulu Teez tukomyewo gy'oli. Amen. Mukulu Teez lwaki oyina efutwa lwaki toyagaliza enge lwaki oli musajja mubi fine oyinako kale sisobola gamba nti n'omuntu mubi completely kale oyinako side ennungi naye lwaki oli oyina kali eri akatima lwaki tobijejja mulumu n'obeera ng'oli pure akatima akatono akatima akataagaliza nzija Director Teez omwana yawandiika extra time yaleeta olugero lwa extra time ne luwandiika ne mulugenda ne mulu shooting ate muwadde mu casting enjo ne mulu shooting film nefuluma ne bakolera ssente ezitagambika kinnumaye bakuwa gwe wali editor yes bakuwa abali crew onti ono writer ono wa story ono what lwaki muno tewamuteeka ku gundi ku credit ye okay ekibuzo ekisooka kijja kuba kimu ani yamba Mr. Victor yakwata list n'agikuya clue omwami Jagen pa nabula ku credit gy'alina okubeerako teyaliiko okay sitanye kwagala kwogera bintu bino naye kino ngenda kyogera clarifying alinnya lyange yes ekibuzo kyali mwanzo ne muze ekibuzo kimu extra time dream yavaawa okay mwami Victor yakolera muzeyi Lubowa yakola film ezo film nze nali DOP almost namala enako 10 mu kyalo gye baali kamwa kabi damula ne wasanyi nze nali ku kamera so mwami Lubowa yazanya ku set bwazanya balina agreements zaabwe nga company yanjibadde nti bwetuvaayo mufo ky'okusasula ngenda kukolera film nga nze that was muze mwami Victor nze nina dream bulamu bwange bw'oyogera muze Lubowa ajja kugamba nti omwami nga tuli ku Majestic that was 2014 namugamba njagala okoledde abantu bangi ba Airtel baki jatukolera olunaku nga just kuddiza kati muze Victor bwampa idea eyo katuli mu kushootinga nagibaye ne mugamba wanze na equipment kwali equipment ku set tutuule ng'abantu muze tumukolere ki akutuka esobolera just gegenda okole budget yo nanga ombuli ekyokola ki kyewetaaga nze I always want to be straight abasinga bangamba nti biki I always want to be straight. I work with my principle. My no is a no, my yes is a yes. Nengamba Lubowa tugera kukolera film ne muze yange ne mwami Victor era mbadde nsaba osiima olugero lwe bakuwadde togera kufuna disingi 10 nzimbye emikwano gyange mu industry nja kunoonyeza ssente nkole ki tukole film natwala mwami Victor nga tuli mu office era nangamba it is a good idea kwana ngenda bali na kimusuubiza tukole
naye magamba kijja kulabika bubi singa tukwata bukwasi bantu ku house ne tukola film tukola auditions naziteekamu sentence kennyini ku muganzirwazi nempita auditions ennaku 3 era abajja bakola ki bajja naye politics yali mungi mu kintu ekyo nti olwedde olugero si lulwo si lwa Teez studio wabula nze neeko meetings ndeete ebyuma tukole ki kuba yali principal yange bangi benkoledde firimu netandika opushinga olugero ne lutambula auditions ne ziggwa cast netandika ne waka yajjanga kofi ewange ku Teez studio ntutuula bwe tumala otuula system nga tutambudde tubaze tuyinza kwetaaga ssente mmeka because nkoze ne ba filmmakers bangi baito sobola kuntenguwa natuukirira Golden Films nentuukirira Tyaba Charles nentuukirira bangi ne baŋŋamba tujja kukola ku lulwo Teez tujja kukola ki ate muzeeyi waffe ku shooting day nga tugenda shooting ancha nkubira muzeeyi Victor essimu yagana okwata essimu olwo ntandise kati neetaaga mmere biki natakwata ssimu naye nze I don't give up era nagamba abaana bange baaliwo ku house bangi mujja balaba bo by then njukira abazinga baali basula wange era ne muzeeyi wange asula wange asula ku studio ne mbagamba kyonna kyekiri tugenda kola ki tujja kola firimu okitegeera nentandika opushinga nze njagala oli aveeyo nina receipt kuba actually recent bangamba sinze producer wa film eno receipt eriko title ki Mulindwa Richard. No, title. Title. Okay, Friends of Yasini Rubowa Project 2017. Buli muntu yampa ssente kazibe nusu 10 mwali. Buli amanyi nti yampa wadde nusu 10 n'abatampa. Era gwolabanga teyasayininga nga tekuli signature yange. Abate yampa. Ne co-producer munnange yangamba tugenda co-producinga ssente ze mwezi yampa. Sagala zibikula naye mweziri lindako mweziri mwami Victor sente ze yampa mweziri nazikima ku nalinya na boda ozikima ku office no yali ku masanyalaze somewhere nali ngenze kula no mu kibuga gye nazisanga nangamba actually nze zino zensoboddeyo ng'omuntu ate ngendo biwulya oluvannyuma ng'omuntu abana ate nga baŋŋamba ti ffe obubaka obwaffe bwakoze eki bwatuuse so nesagala nnyo genda mu bintu ebyo simanyi yasonda nze nja bagamba ekintu kimu nze natuuza buli muzanyi ne mubuuza kyayagala nisha naŋŋamba nze nja kubeerawo naye mpa transport n'okunyambaza okitegeera namugamba ekyokwambaza kiyinza okuba ekizibu naye transport nja mukola ki era bw'okubeera nisha saaza njagamba director yampa ssente paka plus minute. Okay. Faruku Mutebi yangamba nze nja kubawo. Manyi Faruku Mutebi muganda wa Mzeirwa. Yes. They are related. Naye bwe mbanga mumukyaza mu mugozi. Buli sente ze yansaba for transport. Naye akusaba transport. Nazisasula every day. Ninye borders ni house I could pick that money. Sikyogera oba kisagala. No, it's fine. Eno show yammwe mumubuuze. It is okay. So, namuwa transport. Kuba gwe nasobola gwe neyama ng'omuntu. Bashir yazanyanga taata wa Banisha every day nagala gumulo 10 era ku simu yazirina tewali lunaku lesa musasula nyezo sente sazijjanga mu kuba yonna wala musimanyi bampa sente nenzirya tuli fena nze nagenda ova mu firimu bubuuza abaana ngona bali ku house nga bampa the eviction letter okuva ku nnyumba eyo kuba nali mpeddemu nakosa over million 14 mu firimu eyo for that project because naina co-production ate gwe nalinga production nakola ki nakivaamu so naina ebizibu bingi nga project running because kati manyi ndeswe gye nkoleddemu kati ninyo yali gwali ogenda okuteeka mwali mugenda okwegatta muteeke era agreement zonna ze nina agreements eziri written nina kyembu era kuliko Teez studio ne Big Boys Wundugu family. Okay. All sponsors are receiving papers. Kuliko companies for that production. Kyembuuza omwami Mr. Victor. Yes. Bwe yali azanyisa omuzeeyi Yasini Rubowa ku kamwa kabi. Simanya kye yali agenda omusasula ye project. Your project. Yamala n'amusasula oluvannyuma lw'ekiva. I'll be honest with you, simanyi. Naye nze nakikola nga njagala nti
tuli bantu bakulu eri project nagiriko muzeeyi musajja akuze nemukaa tusobola okukola bw'abanga muzeeyi Victor agamba yampasede singo nafuna emitwalo 8 okuva mu big boys nga company nafuna emitwalo 8 okuva mu big boys receipt weri bemamaga mujja giraba so bemma mwampa sente endala it is fine nze njagala omuntu aveeyo kaabe Farouk Mutebi agambe nti twakuwa sente waste mu extra time and then this is what you got bwe twatula mu office nabaita nebagamba njagala kubanze nze one person I respect credit ne botansasula nembagamba buli alina kyaleeta tutuule twalina production meeting fenna the directors were inside Farouk Mutebi n'abalala nembagamba ani nanyini lugero because by then nanyina buli omunkiri alinge buli aliki ku lugero because we signed nafuna omuntu omu yajja ku lugero yali mwami Victor twalinawo Samuel Xavier Nodrin Evanchi Sharon Atwaire and Nampeo kuba bali naimbira ddala nabo kwa house yes nembagamba mu lugero lw'omwami lwaleese then tulabe ekiddako era inaŋŋamba nti olugero nalaba ku Facebook ne kankwata so bwe nakaagala ennyo ndaba nga kasobola okukolera muzeeyi ki ate yakasiima because project yali joint project mwali mwagala mugambe nti olugero nduganye let's be honest because buli muntu nedda kuba wali tomanyi nakumanya buli muntu yaleeta kyakola ki kyalina oshege aba golden queen baleeta jibu waliwo buli omu yaleeta kyakola ki kyasobola Madam House n'aŋŋamba nze nja kuleeta amafuta ge njafuganga buli lunaku Lady Aisha n'aŋŋamba nze emmere njagula yampa emitwalo gye 8 egy'emmere when I was stranded Mwami Bosa n'aŋŋamba nja kukola kye nsobodde eva mitwalo nga 17 Mwami Bosa gye yampa receipts weziri I keep receipts mu bufunze Mr. Victor yeyewa credit y'olugero nze gwe bandeetera ani yamukuleetera kye ŋŋamba eyajja mu studio n'aleeta olugero yalina ki yalina credit eyo tuli fenna sokoleke gwe yajja n'akunyumiza yanyumiza aba writers bonna aba writers Mwami Farouk yalimu as a director n'abanyumiza olugero nti olugero nalujja ku lugero olwo mwe bajja script gye bakola ki gye bawandiika there is nowhere nobo bayita bonna nobabuuza Jagen where Jagen was mentioned on that day yes taliwo nze njagala okubeera straight oba mukyaze the writers Samuel Xavier wali they were in that room mubabuuze mwafuna ba storytellers bameka on that day omwami Mr. Victor twamukyaza ku program gye bayita ekitangaaza ye n'agamba yakuleetera listing nga kuliko Jagen nga yali ku lugero kati nze kino njabagamba ekintu kimu Donna Sembo omulaba nga tuli mu production room olunaku lwe baali bateesa olugero naddamu omulaba nga ye mutu omukulu okoze premier ya muzeeyi kubaza actually tebampita na nga kiwedde I was not even invited what sokoleke wamala okweditinga n'ogi I was not invited because by then I was not a producer for extra time so twagala today kyembagambye nti nze kino nkibagamba nakoma ku extra time okuddamu okukolera film ba filmmakers today wetwogerera director gwe nawa project agikole sina na credit ya producer bagijjako why that's why when Muzeeyi was traveling tebayita producer bayita Muzeeyi Luwa because today he's the owner of the project he's the producer they had yes he's the producer I think it is okay banga bazikolera ye what I will tell is one the credit in life because what you bayita moral rights yes ne you get it so there's that benefit of the money but the credit stays for that credit because when people do such projects when the travel comes and the producer is traveling enkyafuna amaanyi agakolera omulala singa project eyegwa nomugamba tetukyakumanyi enkyamugenda mugamba ntikolera omuntu ono so it was not about the money because singa kyali kya sente nina sente zikolesa bulubo zimusanyisa firimu abiki everyday nga musasula okay ndowooza ekyo tukitegedde bulungi nnyo tutegedde kyava ku ki Jagen okumisinga ku credit kyava kwani kyava ku ki ndowooza tukitegedde buli omu abadde akirinako caution buli erinnya lya oli omwami Teez lyali lyayonoonebwa alitereezezza kati tuyina tulina otutereeza tuyina okumanya kinene ekintu mu butuufu bwakyo yes oli mutuufu tulina okukimanya mu butuufu bwakyo Fumita
then kyenneewuunya bw'abanga omukulu Teez yavaayo n'akuleba byonna ebyakolwa ku bukadde 14 co-producer aleetako emitwalo 8 n'abalala ekitonotono kye baleetako kitegeeza percentage ennene mwabali eyo gye mutamanyi yava wa mwami ono Teez kijja kikyate ku end okubanga mumujjamu obanga asuulibwa ekyaliwo nakimanya ngenda okuwulira eŋŋambo nti bategekedde premier ya Muzeeyi wa kusekawa nabiwulira mu ŋŋambo nga mubi ekyalinamu editing so nembagamba nja kulaba gwe kikwatako era na meeting mwami Victor ne mugamba mwami Victor ono mwami wa kitiibwa there are things I can't do nakola filimu emu ne love ne passion mwavita amanyi gye twatambula okunoonya ba sponsors okuyamba Muzeeyi bamugulire n'emmotoka because that's where we're looking at nemugasinza mukwasa mmotoka kusekawo bwe mama gwa kikola mumukolere filimu yammwe mugikolere kuki kusekawo naye nze it is either la bonita oba obligato so ekyaddako kuba Muzeeyi wange naye olumu musaasira alinga baby bwe nagana sekawa ne bamutuuza ne bamugamba twaki twagamba Teez project agikoze eki agibye nali ku theatre nali ku National Theatre mwana ngamba by the way nawulidde project ya Muzeeyi ogiremedde ogibye era bagenda mu kooti byatuuka naawo yes because manyira so gyetukola mukati people looked at that project as a success ne balowooza nti bagenda kufuna sente mu premier naye nzisaganya okufuna bintu byesikoleredde oba tuli ffenna kati linda mukati nimala okusala ekirimu awo wenyini ogambye nti waliwo emwatuuka nga mulina okukwasa Muzeeyi Yasini emmotoka emmotoka yagifuna anti mbadde nkyajja kukiva kitya so bamugamba bagala kubba project yo nakubira Farouk mutebye essimu nemugamba because Farouk nze mwa respect one alina bwayita Muzeeyi Lubowa manya amwagaliza birungi two ali respected in industry nemugamba nebintu byempulidde naye tebinsanyusizza okungamba nti ate kuba bone emu yankubira essimu ngangamba tuna bye twawulidde nenya bigonjoola tu meeting olwo bakoze dda n'empapula ezosayininga okitegeera I signed those papers not because I was in consent to sign those papers. I was fed up. Nali disappointed. I know. Nga ziriko kakati bwe signinga wano toina kidamu ko kasako film ya Lubowa wadde ki era nagamba bossa ne mugamba bossa bobanga kino kibakoze ne Muzeeyi Lubowa bambi bamu convince nze into this nze nkitadde let me sign okitegeera officially in camera Muzeeyi Lubowa muwechi filimu ye ebiriddirire nsaba abantu babiri era kundagana ko kiri wansi tatundanga filimu nga bossa oba Farouk ta consentinze be balinga abakuza benkwasiza omulimu nga boguleta kalogamba bana nti totundanga nga toboziza gundi bwe batunda tuka filimu otunda filimu ya mukulu Victor namukwira simu ajukira simu namukwira simu ne muyombesa nnyo ne nkubira ne bone M ne muvuma batunda filimu ya Lubowa emitwalo 5 wa MK part 1 and 2 filimu gy'ateekamu obukadde bwe nakubira bone M yangamba ekintu kimu nti wasayininga empapula so wakivaamu Muzeeyi Lubowa dembo kola kyayagala so ye industry mwe mukola ki je mulimu nina receipts zirimu naye nze location ye muje na shooting amu mwami za munyo ya jimfunira nasasulanga emitwalo 3 olunaku twali ennaku 3 nakola nafite ndaleka wempe amakaganisha nasasulanga emitwalo 2 mu 5 olunaku nenze yabona nabagamba nti nabasetiza Lubowa ngambe nti nakuwa sente bweziti receipts nzirina buli yampa omuntu yampa sente zemmanyi nti yampa sente zemmere yali omwami Tamale Bobby yatuwa million zazalinga 7 for food nampa na makayo omusajja oboyoba yadda you get it era Tamale yambita nangamba Teez nkuyisenga muganda wange nakuwa sente zo nga muganda wange filimu y'abasajja gikoleki for your name kite so bagenda okukola premier kuseka kyovona abantu bagenda okukola premier ku obligato ani yakwata sente ku mulyango ani yali mwami Victor ne timu ye era namukubira sine mugamba Muzeeyi Lubowa yafunye sente mekana ngamba twabazebazemu awo twamwadde obukadde bubiri ndane zigenda mu production searching era munyo because naye mazo kitegera
ne magamba one bwe tubanganze okukwasa muzaire wa film na kikola mu lujjudde lwaki twakote millions ne 2 ne tuzimwa mu lujjudde it will give it value lwaki wamuyise manju n'okola ki so those are things I will tell you nti extra time yantamya projects naye agamba nti naba project ya muzeeyi it is fine. Anita wanje ku premier obligato yakola sente anti fa bakirimu wamma yes twakirimu kati gwosobola tubuulira amazima ekyasinga okunuma kyali kimu ekyasinga okunuma kyali Kyali kimu nyingi. kati kambabuli ekyasinga okunuma mu project yonna omwana yaliko kamera mutabani wange mugi wa musigazi ku premier day yali stranded ngagala 15,000 negayirira mwami Victor mpe 15,000 mpe DOP nagana ebyasagala bidamu olaba so eyo premier yakola sente naye kiyiseewo abantu bakitegere olaba naffe twakola nno naye olowooza mwafunayo meka mwe mbimanye oba ezisinga zagenda wammwe nga tuli wano tubonaabona kumeka mwalya sente za muzeeyi naye gwe abantu bamanyi ku sente awo wennyini katugendeko mulango bakama baffe tukomewo program Tuleppuke Wings TV tovaawo sente zibatabula bannaye weefunira amajani ga Desert Lion agakoleddwa bannaffe aba Vintage Health Care. Gano nga ge majani agakutaasa endwadde nga sinuses, ulcers n'okutangira colon cancer. Gano nga gakunaaza mu lubuto ku lw'ebintu by'ozoonywa ebbanga okuva lwazaalibwa mpaka essaawa ya kakati. Bw'oba oyagala okwenywera kacayi ate nga ddagala kuba noti 7 noti 3 6 8 5 4 5 4 wenywere ku majani agakuza obujja n'oba mulamu embuto tezikyatuluma. well mukulikeeyo mu bulango bw'abakama baffe tetukyagenda ddala mu maaso still about extra time kati gwe unoowuzika nga wokiviiriddemu ddala bwotyo. Yes, I did. In good heart. nokivaamu nokirekera abakulu ba Mr. Victor. I let go. Okay. So Okay. Fumita. Nze sina kyengenda kwongerako ku extra time. Mpozi Jackie oba olina kyoyagala okukyongerako. Nze kyenjagala okwongerako abantu tuyige obwerufu. Tuyige obwerufu. Sente tezitumalangamu. Okitegeera. Teri muntu akola ayinza kola ekyo kintu kifaanana bwe kityo nga tabulubiridde sente. In fact, mu bintu director Teez byayogedde. Sente kyekikulu. Sente. And of course, sente. Sente kyekikulu. Bannaye tuyige obwerufu. Tuyige kugamba tukakkane. Sente tezitumalamu. Tubeere bantu bakulu. Okitegeera. Fumita. Soka weebuuze wano mugikola baaliwa lwaki ojjanga ekintu kimaze okuggwa n'oyagala ate taking over which is the good thing I did is one abazanyi bange bonna ku mukolo gwange gwa expo nabo certificates abadonza bakyanga bakasa certificates kuba bonna bamanya ebyagenda mu maaso they were disappointed era bagana okujja ku mukolo gwa muzeeyi. So nene mbagamba babere bakakamu ngo bibaawo mu industry. So nembasaba abasobodde okubawo bajje bafune certificates zabo era bazifuna. Okay, kakati mukulu Teez nga tuvudde ku extra time n'ebyaliwo. Singa oyita abazanyi abakuzanyira mu bonjako ng'olina project endala bakyasobola okudda okuzanyirako? Yes, very bonna. Nina chance emu nti ndoza nze muntu asinga okumanya ensobi yange. And ebiseera ebisinga bwe ntegera ensobi yange neetonda wabawo obuzibu nti firimu gye boogerako nagikola emyaka 5 emabega. Okitegeera era ye firimu yange nabagamba okuva 2008 naddamu okukola firimu 2005 naye yalinga first project yange kubanga egera kwa professional. So nayita abantu benyinza okwesiga bambulira ekyokukola sikuba nayisi nakyakola naye nayagala okukola ekisingako naye kyayitira mu budget gye nali nkola ki nali nsubira cause only rehearsals zagenda mu million nga 5 just rehearsals. So tuka mu shooting sente zali zikoze eki ziweddewo for anyone ali mu production akoze ko film amanyi what it means. Okitegeera. So twagenda mu premiere
the challenge yasituje kandi nsubize nakola netujja kama tufeche ebbeyi nasasula million mukaga venue for a movie premiere million mukaga for a venue akoze premiere amanyi kitegeeza so twagenda ovamo eyo premiere amazima gali nti twakolera muyindi kula bonita yatusala nanisa zana zimtawo jali nga abiri nakino wakapeti abajja emitwalo 10 naye manyi ba filmmaker bafe nti omwana abadde mu theater ngejjudde n'omugamba sirina sente it is hard very hard and two abazanyi bantegedde manyi tulina kino nti onadde eno nawujja akanyama ate nadde eno nakola ki so nafuna issues nyingi nnyo okubonjako I almost got disappointed that amukola film sorry naye nasasulako bensobole zengubuli amazima senga tunuulira receipts zange zabunjako nazo zina nakasasula million eziwera 8 to actors nakatiba kya manja naye filimu emyaka 2 gye nagitunda nakola million 2 MK yampa akakadde ate nako nakatambulira akaddako yangamba kinana nenzigwayo nenjijja katali so okoze million 10 nanyazo okosoba 15 nofuna million 2 oshege omuzanyi nakuchawa twasasudde because mutufu twakoze eki nenga truth be told nganise ne zipatu zikola ki so industry China that problem naye champe ekyokuyiga kingi ekyo vola banti scandal zange n'abazanyi ne film zize zikola ki zikendera because you learn every day yes okay Anita wanje nga tugenda okumunzika kado Kasembe Kasembe oli mu CEO wa Hudson Art Foundation era ng'okola ebintu ebyenjawulo equipment mataala mjibu biki byonna era nga wabiteekawo okuyamba movie industry okuyimuka okugijja ku level gyerikaate okugitwala olw'ensonga okubeera nti no ba producers baffe tebannabafuna sente zimala kukola movie nungi no weewaayo n'ogamba kandete foundation eyambe movie industry naye omukulu Mr. T which is good it is very good thank you so much webala okubeera n'ogwo omutima naye lwaki ate abantu wogenda ku premiers ez'enjawulo by the way kwenkuwulidde kinene okyogera mwalaali kwenkuwulidde ng'okola ki ng'ogamba nze sijja kuwaayo cash naye mbawadde equipment amataala camera nani kwegamba kyosobodde okwogera okitegeera naye abantu abo we bajja gy'oli nga bakusaba equips tozibawa lwaki njagala nnyo kwagala amazima njagala nnyo muli eno show yammwe mubuulirize premier gye nasooka okupromisinga twali ku ambiance na promising aba grateful mukuru tako metone shikankane na ba promising set ya matala worth $1 million era waitawe na kunya nze nabakwena bakubira bakime set yabe nakati bagitwala so bwe kibanga gali yali mpewo mu ba interviewing mu babuzo that is number 1 recently twadde ne premier ebadde ku tavern eya watu family era nabagamba nga contribution yange ngina bawa equipment bavudde ku set they shot 2 movies bakomye ondoza last week actually nagenda ne following up how it is going but nagenda ku set and to see how things are moving like want being a company we have terms and conditions some people don't fulfill the terms and conditions ntinze right now imbanku webyuma kugenderako omwana wange omwana oyo omulabirira ku set abamu nagamba nezo director sizirina so boba swap silikako omwana wange sobola kwa equipment era gamba teyampada equipment nino omwana gwe nakolera film namu equipments Sunlight Alex so bwe yatuka eyo yafuna obuzibu sound nakola ki nakyankala na gwe twamuwa yali ku sound yali mulungi nnyo tule yakomyewo nakati nze ndi actually newaddeyo oyo omwana gwe mulaba ali awo ye yazze okukola ADRW I gave an offer that was 2 years back film ayagala jita ne sound mufu so simanyi kiche mwagala kimanyi mwagala promises zitya bakuba filmmakers mine kizitunte musima abasinga nze nino mwana gwe najjanja ba recently yali sound person wange
nenkola campaign Save Medi project abasinga mujijjukira. Rest Yes, in peace. the rest in Maybe peace. Musinguzi. Chanuma nti we did everything we could. Nze nina ku platform yange ya Central Lens. Natugale platform ya baga guys ndaga sente za ambulance tujjeyo omwana iwa. Yes. Naye wano ne yankwira ke simu ngamvu malaki nzijanja byemmeti. So basically industry affair. Yati ye yali tayagala Industry affair no bali amaze ofuna alternative yo kujjanja banga amanyi bajjanja bakirala. Nero the flight mazo kola medical checkups no tegede chikola ki chimuluma. Okay. So industry affairs then sabanti let's be slow at judging. Okay. Olumu to judging so fast. Oshitege before you even know how matters are going to run. Okay, abo wenyine ku equipment. Director Teez. Omwana ajja napangisa camera okuva ewuwo. Apangisiza Mark 3. Kati nojimuwa kuolo. Kati bwojimuwa no kola ki enkeera. Bwajiza enkeera yasasula ennaku ze nomugamba ate waliwo ajeetaaga ate biki ekiro biki ngenda jikuddiza kumacha wajja okugifuna ate omuwa Mark 2. Amanyesho njawulo ekiriwo kino nja kibagamba and me I have receipts. Kyekinu nkyenkola. Njagala gavumenti ono wa kamera yagambye nti wamuwa Mark 3 yasasula receipt because me I profile this is a company. Waliwo project ya omwami Ibrahim Amisi. Okay katika mbagambe ekintu kya Amisi. Project gyayoyo okukola. Bwabanga abaana byo ne ku set baluwo. Oyinza babuuza nti mukulu Teez ku Idi abakolera kinga mu shooting. Those are things people don't talk about. No, I'm coming to this. I'm coming to this. I want to clarify. Yes. Olaba project eri jenjogerako je batulira ku set norwa I mean nga bali awo tebamanyisha kola it was Bridge of Hope. There is my Bridge of Hope. Sorry. Nga balinze Teez alete camera ngagamba camera teteri wate camera wololo camera ebisere ebisinga njagala nnyo ebintu nze I keep documents. This is phonics equipment. Mark 2 boomstick checked and how much it was paid. This is Mark 2. Sentence ebanjibwe zasigaye paid. This is the amount. Has ever come back? Ba filmmakers abasinga kino nja kibagamba. One, bwe tubanga tukyali baavu tatunafuna sente. Let's be honest. Yes. Tukole kye tulina okukola tujja kweyongerayo. Okitegera. And two, omuntu bw'akola ng'ekirungi mukole ki? Musiime. Bw'akola ekibi but tulina obuzibu nti okola ebirungi 10 n'okola ekibi kimu. Filmmaker we Uganda omwenda abyerabira nakulembeza ekibi tetugenda kulaakulana mu industry nga tuli bwetuti. Yes. So nze Ibrahimisi saganya kwogerayo issues za company as a business with this naye actually company yebanja naye olwokuba nti he's a member yasasula membership as tukuwa that chance okwesotinga before we write to them. Okitegera era recently namukwera musibo ne mugamba nti asoke akole ki atereze. Okay. Wewe kyokwongerako katiri nnyoba tugweke eri ration it tugweke Director Teez ono mwala amina asakia I'll not say simumanyi because I think she was one of my secretaries who company for about a month. But the last time I tried to communicate, I think young amba yadda sese. Nelwa kitowangaza abakozi. Nedda sokoleke. Nekirala. Oyo omuwala. Gwe wamujja mu movie industry. Yegwe ensonga. Lati yava mu movie industry. Ngala abasinga bangi abagivuddemu. Kurure. Bangi. Kati omukyala wamuva yali bulungi nnyo gyali mu Asaki nojja omusendasenda era ndowooza yamugaba bya Canada. Ngenda bagamba ekintu kimu filmmakers and I will advise you Jackie oli muzanyi n'Anita muzanyi buli bojja mu industry olina okkiza ekintu kimu ekyalo kireke ewaka. No, I'm advising. Okay, I'm advising. And two, to the directors of companies. Abasinga mufanyo ku directing abana film. Naye tetufudde ku bintu bya mpisa. Na
in case situation ezze bwetyo gihandling otya abaana abasinga bavudde mu industry lwaki ffe emyaka 13 tukyalimu okitegeera lwaki mu challenge kize esobodde babeezaawo up to now ze batasobodde so nze ndowooza ekintu kimu nti tuve mu bintu bya blame game kuba industry is a blame game okitegeera nti n'omwana afunye omusajja n'afumbirwa n'agenda essese era gundi yamujje muki mu industry abantu omuntu yajjanga yazja kuzannya no matter the challenges akomawo n'akola ki n'azannya and two Jackie obadde mu projects nyingi ewala lwaki tovanga muhole image so nze ndowooza nti abaana bakule and two bajje nga bamanyi bakola ki kyebagala yes mullo kakati wamma ekyalo mukireke ebyalo babireke waka ye taata ebyalo tubireke Sharifa akuwasaako Sharifa Namawanda yali akuwasizaako nebaza mukama ekintu kimu nti ebbanga lyembadde mubulamu bwange towasibwanga sisulanko mu rumu emu I thank God nali nga ndi ku university mukama yampa amaanyi nti nsobola okukola ki okwekolera ate ekyo kigaana kuwasibwa lwakuba nti abantu balina ekizibu kimu bawula ebintu bibiri if I'm dating Jackie nova out nosule wa Jackie abakuwasiza I don't know I'm just asking obasizayo kususi no kyabagamba kiti ekintu kituwa kuwasa ki noza yembaga nemugenda mu church olina kuteeka embaga na ki sibe kiri wasulanga kusuzi uwe abantu abaana ababadde ku house yange bamanye ekintu kimu nze ne house yange sobola twawula ne wadisulawo era no nze house yange ebirala byonna bina bikole but my house stays my production house because most of the times in production house office ya ozemu ekibuuzo bali bakuwasizaako bali bagamba nti nze ndi musajja asobola kuwasika because nekolerera okay alright naye nakulabako director Teez towangala n'abakozi tawangala n'abakazi oba lwaki nze nekizibu katika magambo ekintu kino kiringa oli wajja ogamba nti lwaki badirector tebawangala n'abazanyi koze ebiseera ebisinga abantu bempa chances okukola they are actors no okay. yes because bwokera ku makyano ofuna omwana nti omujjo wali wansi jangu okole n'oba omuwi mitwale ebiri asobola okukola ki asobola okukola naye tukozesa aba filmmakers abalina dreams ezaabwe ng'abantu nti she's an actress leero okola naye nagamba manyi oloka project akaze ntambula emyezi emeka ena tugenda shooting for a company that has to run every day what do? You close office or you get someone who can be available. You get someone who can run. So abali mu companies and you know how companies run twagala nnyo kukosa because kati nze njagala ba writers njagala ba editors editor for omuwa amaanyi n'afuuka owakabi enkyalo za waki tagenda kujja enkyango gamba nti waki editor yagenze people have dreams okitegera bw'afuna dream ye nga yagala kgenda you can't stop them. Omwana wa Sharifa omulabirira kana Sharifa omutono omuwanvu eyali mu kinumanyo nti bambi n'omulaba simulabanga nkyabulidde obudde oli tata kikaki naye omwana wo no njagala nnyo abaana ba opportunities lwakuba nti these are things bitatyakwagala no anti mbawa kino nti listen yes tumanyiddwa omwaka ba actors kino nja kibaga wamwa opportunity nafuna yeah lwansonga nti amanyi tufundikirire Sharifa bambi ng'omwana ali mu industry ate nga yeetaaga okukola yali mukozi ku dduuka ewange etali lya firimu wabula edduuka tuba ne investments wakulala so yali mukozi ku dduuka ewange era bwe yafuna embeera yaliwo yonna yantuuza nambulira ng'omuntu nanga mumanyi amazima gali nti nzitoyeemu naye njala tusigale nga mbeera mu industry okitegeera ne mugamba kiri fine as long as omwami omwagala because tuli bantu bakulu today okitegeera era bajja ku dduuka eryange ewange ekitebi Sharifa bamukola ki bamusanga paka we yafuna mutona ngamba
ennaku zino embeera empisa bubi sikyasobola kutambula nga tasobola butagamba kubanga ngala tata w'omwana aba alina okugamba era lwakirenda bwatyo batubadde mu program yaffe Tuleppuke nga tubadde ne munaffe Teez Studios omukulu akulira Art in Arts, is it? It is Arts in Art, yes. Foundation. Ate ng'abeera n'ebyuma byonna ebikola films. Ffe munaffe ali filmmaker toganda kujja muwagira wali wano ku Muganzirwaza ebisingawo ennamba ajja kubazibawa. Yes, mukulu Teez. Abagala okunkubira ku WhatsApp which is 0772 329 24. Endala ya Airtel 0758 44 jango registering ne Arts in Art osobola okubeera ng'ofuna equips ate ku discount ya wansi kasita ofuuka member kiba kiwedde jango ayina equips ennungi ayina cameras ayina jib ayina amataala ayina slates ayina ebintu bingi gwe yeetaaza okukolera slate gwe yeetaaza okola amataala n'ogagabira company ne bagagula tupangisa tutonda okay byonna jango ko Arts in Art ate osobola okubeera nga weegulira equipment kubeeyo wansi ayagala okulanga ne Wings TV ku namba y'essimu 0751 326622 ate osobola okubeera ng'olanga naffe mu programs zaffe ezinyuma ez'enjawulo ate munaffe leo tuwerabira nti Desert Lion amajani gosogenda oteeka ku kyayiwo owoomerwe ng'ate bw'owona agalwadde ag'enjawulo mubeere bulungi nsigadde Nalmas Jacqueline program Tuleppuke nange Anita Nakamya mubeere bulungi mweraba amaloboozi g'owulidde ndowooza z'abantu si ndowooza za TV yaffe wamu n'abakozi baffe Wings TV. Subscribe.